twebaza Allah tabaraka wa taala azeemu nate n'atusinkanya oluvannyuma lw'ekiseera. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwa obulungi obuli mu kiro kye tuyingidde, atutaasa obubi obukirimu. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Mukkirize darusu yaffe tugitandike n'okwebaza abaami abali wano nga mukyakuumidde bakyala bammwe waka, era tutegeeze abo bonna ababagobye ne babasibirako ebyabwe ti abaffe tetubalina lwakuba nti balungi nnyo era bamalayika, wabula tubalina ewaka lwakweresa nakugumiikiriza n'okumanya nti ffeffe nnyini abaabaweebwa tetuli bamalayika, era nabo abaatuweebwa nabo si bamalayika. So bannange tubakubiriza abaagoba abakyala musale amagezi mubakomyewo, mmwe nnyini mulongoose, ate nabo tubakubirize bakole batya, balongoose. Ensonga ey'okubiri gye tugatta ku nsonga eyo, bannange ebitufaako biyitirivu nga tugobye abakyala ewaka. Omwami waabeera nga agenda mu butambuze mu buseegu, nga mwezi agenda mu buseegu emirundi 30, omukyala waagenda n'ava ewaka, omwami oyo ayinza okugenda mu buseegu emirundi 18 buli mwezi. Kitegeeza nti okubeerawo kw'omukyala ewaka kirina kye kikutangira, era kirina engeri gye kikumaakuma okulaba nti weewala obuseegu. Ensonga endala, abaana baffe buli we bakula nga tebalina bantu babiri be balaba waka, maama ne taata, balina ekirwadde ekirumba ebirowoozo byabwe n'obwongo ne kibuzigamya. Era nakuzaala lubeerera omwana atakuze na maama ne taata nga tabalabye, bw'asituka okwogera obanga waliwo ekibatabudde obanga alina ensonga gy'ayogerako, wabeerawo abakugu mu mbeera z'abantu, bamanya nti oyo teyakula na bazadde babiri. Ne bwe giba mikwano gyaffe gye tuwangaala nagyo, osobola okumanya nga yadde tonnabakola research emala noga nti gundi oyo alabika yamiisinga omukwano gw'abazadde ababiri. Ekyo tuleme kukyagaliza abaana baffe, tulwane tulabe nti abaana baffe bakula nga balaba maama, balaba taata. Ensonga esembayo ku nsonga ze tutandise nazo, tukubiriza abaami okusingira ddala abatannaba kuwasa, tubeegayirira ne ssekwegayirira yenna, bannange mubeera muwasa temubeera selfish, muleme kwetunuulira mwekka. Don't be self-centered. Leka kwerowoozaako wekka gwagenda okuwasa. Kolanga bakadde baffe bwe baatulambikira nga bawasa, era tambulira mu buufu bw'eddiini yaffe bwe yatulaga omuntu w'abaana awasa. Tunuulira emigaso eginadda eri abaana bo nga tonnaba kutunuulira mugaso gumu ogugenda okudda gy'oli, ate nga n'omugaso ogwo gw'otunuulidde eyasinga okuwangaala nagwo ebbanga eriwanvu n'awandiikwako n'embitabo bye byafaayo, yawangaala n'omugaso ogwo okumala ennaku 7 nga nabwo bwe bulungi obutonnyolokoka ku mukyala. Obulungi obwo obututomera omuntu n'afuna excitement eyo, omwami yenna ng'ali soba buwangaalira mu bulamu bw'okuva walabye omukyala n'abeera naye bw'ati, eyasinga okuwangaala nabwe ebbanga eddene yawangaala nabwe ennaku 7. Mukyala n'afuuka omuntu wa bulijjo. Awamu n'ekyo nga tokonsidalinze bigenda kugasa baana mugenda kubazaala. Kyovala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mwegendereze wawe mussa amazzi gammwe agazaala, naga nti olw'ensonga omusaayi gulondoola. Omusaayi gukola gutya? Gulondoola. Omukyala ono gw'ozaddemu abaana bagenda kusika
more than 75% okuva ku maama, ebitundu 7/5 n'okugenda waggulu okuva ku maama, ate nga gwe tewakonsidaringa zadde lyo. Kyova olaba omwana yajja eri ow'ekitiibwa Umaru nga taata kitaawe amuleese ng'omwana akubye kitaawe, taata nga yeemulugunya. Sayyidina Umaru n'agamba omwana nti omukadde tavumwa, omukadde tatyoboolwa, omukadde takkakkanyizibwa, mwetondere. Omwana ne yeetonda. Naye ku nkomerero omwana ono yabuuza nti owange mukama waffe, ffe abaana tetulinayo hukuuku zonna, tetulinayo bye tubanja bakadde baffe ng'abakadde be babanja omwana, kubanga bakadde baffe batubanja okubeera abalungi gye bali, okubeera ab'ekisa, okubaweereza, okubawa, okubasabira, okubaagala awatali kkomo n'ebirala ebyetolera mu kkowe eryo olw'amabanja ge batulinako. Kati omwana abuuza nti ffe abaana tetulinayo bye tubanja bakadde baffe nga nabo bwe balina bye batubanja. Sayyidina Umaru n'agamba nti weebiri. Yayogera ebigambo ebintu bisatu. Ekisooka yagamba nti omwana abanja mukadde we ng'ategeeza gwe kitaawe, omwana akubanja okwetegereza n'okulongoosa maama mw'onoomuzaala. Olw'ensonga maama mw'ogenda okuzaala omwana ono, omusaayi guno gugenda kulondoola omwana. Bw'onoomuzaala maama nga musezi, possibility z'omwana okuba omusezi ziri waggulu. Bw'onoomuzaala maama nga obukojja omwana ono gy'ava, maama ono mwava, banafu nnyo mu ddiini, obunafu buneeno buyinza n'okgoberera omwana ng'abusika kuva ku bukojja, ng'abusika kuva ku maama. Kati omwana akubanja okulongoosa ng'onoonya maama mw'onaamuzaala. N'ebirala biri byayongerako, naye twagaddemu ekyo kimu, tuleme kubeera selfish nga tunoonya abakyala mwe tunaazaala abaana. Bayinza okubuuza nti kati kitegeeza nti tunoonye abakyala abanaatufaananira obubi olw'okuba tubala future y'omwana, olw'okuba tutunuulira ki omwana ky'anaabeera enkya? Okwanukula nti nedda. Olw'ensonga Allah jalla jalaaluhu leero atuwadde ekyengera mu byengera, buli kika kya mukyala mu nsi akitaddemu mu bungi. Abakyala abali ku ddiini nga bambala bulungi, nga bava mu maka malungi, nga bagezi, nga n'obulungi balungi bangi. Naye omuntu ayinza okuga nze nga sibalaba, gy'owangaalira tosobola kubasangayo. Nga bw'olaba omuntu anoonya, omuntu agenda okutraininga abantu okuzannya rugby ate n'amunoonyeza mu bisaawe bya mipiira abasamba football. Kati naawe anoonya ekika ky'omukyala gw'onoonya, oyinza okuba ng'omunoonyeza mu kifo otagenda musanga. Yongera okwetegereza ebifo mw'omunoonyeza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti tunkahu almar'ata li arba'i. Omukyala abawalimu bavunula nnyo hadithi eno, naye hadithi ntuufu naye bagivunula kifuula nnenge. Amakulu gaayo ebiseera ebisinga ne gabula. Bagivunula nga bagamba, era abatera okubeera ku mikolo mutera okuwulira olumu abawalimu nga batugamba nti nabbi yagamba omukyala awasibwa lwa nsonga nnya, olw'obulungi bwe n'emmaali ye n'ekika mw'ava n'eddiini. Ne bagamba awasizza ssebo omugole, yisa engalo mu maaso, byonna Allah abikuwadde. Nobuuza omuwalimu Allah yamuwadde ddi mizaani n'akasengejja akasobola okutunula obutunuzi, ebintu ebyo n'abiraba mu muntu. Tusaba Allah atutaase. Ekyokubiri, hadithi etegeeza nti omukyala awasibwa lwa nsonga nnya. Nedda. Hadithi etegeeza nti buli muntu ajja okuwasa ng'ayagala kuwasa, ensonga zino nnya alinako ensonga enkulu lwaki awasiza gw'awasiza.
ekyokubiri Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atuwa oda yabyo nti enamba biggest percentage nga we zijja ziddiringana ku bantu biki be banoonya mu kuwasa. N'agamba nti enamba esooka enoonya bulungi. Abantu abasinga obungi bw'aba anaawasa ng'anoonya gw'anaawasa, first priority abeera anoonya bulungi, obulungi bw'omuntu. Enamba ey'okubiri eddirira abo enoonya maali. Waliwo omuntu ng'omukazi ne babeera bamugye mu kitoogo, mu bitoogo eyo wansi, nga talinnyangako ku koolaasi, nga tayambalanga na ku ngatto, naye ye kasita amulabikira mu kifaananyi kyayagala. Waliwo abaagala abakazi abaddugavu, waliwo abaagala abeeru, waliwo mweru muddugavu, alhamdulillah. Newabeera tamanyi, newabeera talabangako ku motoka, simuyinaako mutawaana, kasita mulungi gyali. Enamba ey'okubiri ya nsimbi. Era kyova olaba ensangi zino bw'olaba abantu abanoonya abakyala ab'okuwasa, ekigambo kimu bibiri kyetoolera nnyo ku bulungi, kyetoolera nnyo ku maali. Nabbi n'atulaga nti enamba ey'okusatu abaddirira abo banoonya kika kya muntu mwava, muwala waani. Nabbi n'atulaga nti enamba esinga okuba entini yeyenoonya eddiini. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwebyo ebina n'atulonderawo n'atugamba nti faghfaru bidhaati ddiin taribati yadaaka. Yenna ayagala okuwona, yenna ayagala okuwummula, yenna ayagala okwesiima mu kuwasa kwe, yenna ayagala obuwanguzi mu kuwasa, asaba nnyo Allah tabaraka wa taala amunywereze ku kutunuulira n'okuteeka essira ku nsonga y'eddiini, kubanga n'aba akikoze ajja kuwummula. Ekyamazima ffenna tusaba Allah atusaasire, naye yenna alina ensonga gye yatomera mu kuwasa kwe nga teyateeka ssira ku nsonga esembeyo y'eddiini, essaawa eno ne gye buli eno tatereeranga era talitereera okujjako Allah tabaraka wa taala ng'amusaasidde n'abaluŋŋamya bombiriri n'abazza ku ddiini. Ensonga endala, abooluganda, omukyala Allah wamukuwa n'omuwasa olw'eddiini agenda afuna ebitende ebisatu ebikulembedde ate ne bimujjulamu. Ekyokulabirako, Allah wakuwa omukyala nga alina eddiini etali ddiini yakwogerera, wabula eddiini ey'okumutima, oluvannyuma neerabikira ku biyungo bye ne kungulu kwe. Buli lunaku oluyitawo oyongera okukakasa nti omukyala gwe wawasa ye mukyala asinga okulabika obulungi. Bw'owasa omukyala nga ekimukuwasizza ddiini, buli lunaku oluyitawo, buli kiseera ekiyitawo oyongera okukakasa nti omukyala gw'olina ye mukyala asinga okuba omulungi. Ekyo nno kijja kitya? Buli woofuna omukisa n'owulira ku biki abaawasa abalungi bakaalaala nga batunuulira bulungi bokka, w'owulira abakyala kye babakola, otegeera gw'olina eka nti Allah yakuwa zawabu. Ekyokubiri, bw'otambula mu nsi yaffe n'olaba biki abaana abawala n'abakyala abafumbo n'abatannaba kuyingira bufumbo, n'olaba bye beekola nga bakulembezza kye bayita obulungi nti ffe tuli balungi, gwe kennyini Allah waba akuwadde okumumanya n'okumutegeera, weekakasaako n'ogamba nti abo tebalina bulungi bwe balina, omulungi nze amulina. Ekyokubiri, senga Munyazi Mungu akuteebesa n'owasa omukyala olw'eddiini, Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku oluyitawo oyongera okukakasa nti omukyala gw'olina
ye mukyala asinga okuba omugagga era ava mu famire esinga okubeera engagga. Ne bwe babeera nga wamujja mu kasiisira, ne bwe babeera nga ewaabwe famire yonna bwe yeegatta tesobola kuraizinga mitwalo 15 mu lunaku lumu, famire yonna nga yeegasse. Allah waakujjira mu famire eyo omukyala omunnaddiini ng'amanyi Mungu we, omukyala oyo buli lunaku oluyitawo yongera okukakasa nti ye mukyala asinga obugagga bakyala b'edduniya. And the inverse is true. Senga owasa omukyala asinga obugagga mu nsi, ng'omukyala oyo mu bintu by'alina eddiini teriimu, buli lunaku oluyitawo oyongera okukakasa nti wawasa omukazi asinga okuba omwavu, omuwejjera, omunkuseere wansi w'enjuba, ng'obugagga bw'ensi yeebulaba, naye nga gwawangaala naye olaba omukazi omunaku, omwavu, asembayo mu baavu b'ensi eno, era nga teryamukira bwavu, naye nga gwe nnyiniyo gwe ekyo gwasinga okukimanya. Ye oyinza otya okubeera omugagga ng'oli mwavu wa mpisa? Oyinza otya okubeera omugagga omukyala Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa omwami, naye nga mu bantu b'owuliriza, mu bantu b'ogondera omukyala omwami wo taliimu? Ne weebalira mu bagagga mu ddiini yaffe okujja ng'olina enzikiriza endala gy'osoma etali ddiini ya Buisiraamu. Ekyokusatu, senga owasa omukyala olw'eddiini, buli lunaku oluyitawo oyongera okukakasa nti omukyala gw'olina ava mu kika, mu lulyo olusinga okubeera olwa waggulu wansi w'enjuba. Allah jalla jalaaluhu ebisatu byonna n'abikola atya? N'abikuddiza. Naye bw'owasa omukyala nga otunuulidde byanfuna bulungi, kika mwava, byonna Allah jalla jalaaluhu abikuggyirawo, gwamulina n'okakasa nti mukyala wange talina kyali, nse mutira bwereere, naye ewaabwe banaku, ate bandirekedde kubeera banaku kyokka, naye bakopi, obukopi bw'otasobola kuteeka ku mizaani yonna n'obupima. Ebigambo ebyo tubikulembeza okubakubiriza abooluganda tukumire abakyala ewaka. Ekyokubiri, ne tubibakubiriza nga tukubiriza abo abatannabakuwasa tuleme kubeera selfish nga tuwasa. Tunuulire emigaso egigenda okudda eri abaana bo, emigaso egigenda okudda eri ummeeno. Ne tumaliza n'ekigambo ekigamba nti bannaye tetugamba nti wasa omukazi atakulabikira bulungi, wabula sooka omale okusoosowaza ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yasoosowaza mu kuwasa. Ekisembayo okuwasa ibaada ng'eswala, ng'okusiiba, ng'okugenda e Makka. Singa omu mufe agenze mu ddwaliro okumukyekingako ne bakizuula nti cholesterol levels ze ziri waggulu nnyo. Cholesterol kitegeeza amasavu amangi mu musaayi. Namugamba nti omusaayi gwo guzitoye, kigenda kunafuya emisuwa gyo n'omutima gwo, gulebalinga nnyo, gukozesa amaanyi mangi okuguyisa mu mubiri gugende nga gwetooloola. Omutima gugusemu oxygeni ate gwetooloole gukomewo, olw'ensonga nti gususse obuzito. Omutima ogwandikozesezza amaanyi amatini gulina okukozesa amaanyi mangi okusindika liquid eno kubanga ezitoye, kye bayita cholesterol. Cholesterol oyo wayitirira mu mubiri, ebimu ku bintu ebimukendeeza kwe kusala ku byokulya naddala eby'amasavu. Bw'ogenda eri omusawo n'akugamba nti ekigenda okukendeeza amasavu gano g'olina mu mubiri ne musaayi, kukola kye bayita dry fasting. Dry fasting kitegeeza okusiiba, olusiiba nga tolina kyolya, tolina kyonywa, nga bitubeera mu Ramadhaani. Ne bagamba naye okusinziira kye tulaba, singa we ow'omubiri gwo guno eno ennaku 30 eza dry fasting kijja kumalira
okubeera nti teweetaaga treatment ndala yonna. Amasavu gano gajja salika muki mu mubiri. Naye ng'ekyamazima tobadde mu bantu basiiba lamanzaani, era nenniya esiiba lamanzaani obadde togikola otya, togirina. Obeera wakavaayo ogenda okuwulira banna abali updated ku sayidi ey'eddiini baga nti okusiiba nno kuyinza otandika leero ekiro oba omwezi okulabika enkya. Bw'omala okufuna information eyo noga bannaye mumbuulira okusiiba bwe kuba kutandise. Nojja ogenda ofuna amawulire amalungi nti okusiiba kwakoze kutya, kutandise, n'owangirawo. Oga already twetaaga ennaku 30. Abasawo bakoze batya? Abasawo baŋŋambye kantambule ne bannange baneeno, n'otandika okusiiba. Naye ng'ekikusiibya wankubadde era oli musiraamu, ensonga enkulu lwaki osiiba, osiiba kusala maki masavu paka womalako ennaku 30 oba ennaku 29 n'oddayo eri omusawo n'akuwa amawulire amalungi naga nti wateredde nnyo, oli mupya bupya kati. Ekyamazima n'omuntu atalina kinene kyamanyi nnyo ku ddiini yaffe, bw'omubuuza nti omuntu ono afuna mpeera ki, addamu n'akugamba nti afuna mpeera ya kusala weiti, kusala mugejjo, kusala masavu. Naye empeera y'okusiiba mu maaso ga Katonda tagifuna, olw'ensonga ekyamusiibisizza ekikulu si kusiimisa Katonda na kumanya nti okusiiba kyabwa tteeka gyendi, yasiibye lwa kusala masavu era Katonda yakimuwadde. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti innamal a'mal binniyat, mazima buli mulimu gugenda na kunuyirira, intention. Wa innama likulli muri'i ma nawa, buli muntu asasulwa kusinzira ekyo kyanuyiridde. Twefe n'abo Luganda, omusajja ono tetumufaananya. Omusiraamu avudde emabega nga asiiba lamanzaani, wabula tuba tugenda yingira lamanzaani ey'omwaka gwe tugendamu naga nti owaayi lamanzaani zino olumu ogenda n'ogiyingira ng'olimu ebirwadde byotajjanjabye in time, ogenda okugira oti nnaku ezimu ate ng'oli wakuziriwa. Kaŋŋende bancekingemuko, ngenda okuyingira lamanzaani nga ni intact bulungi. Bagenda okumukebera nga bamugamba nti amasavu nno gakuyitiriddeko mu mubiri, weetaaga ogasala, nti mumpadde eddagala ki? Engeri gy'oli Muisiraamu oyinza obuteetaaga ddagala. Mwe Abaisiraamu musiiba, senga osobola okusiiba ennaku 29 oba ennaku 30 oba ennaku 25 dry fasting nga tolina kyolya, levels za cholesterol kwoli tezeetaaga buyambi bwa ddagala senga onooziwa ekyo. Musiraamu n'avaayo ng'agamba nti alhamdulillah, Mungu ampadde ejjinja limu, ejjinja limu ligenda kukuba ebinyonyi bimeka? Ebinyonyi 2. Era already tubadde tugenda mu kusiiba, ndabe oba okusiiba kulina kye kwanyambyeko. Agenda okuddayo oluvannyuma lwa Ramadaani Idi ewedde gamuga nti munnange amasavu g'obadde nago amangi mu musaayi ne mu mubiri gakkakanye era gakendedde. Oyo tafaanana oli eyakulembedde. Ono empeera z'okusiiba azifuna, n'afuna n'emigaso egigoberera okusiiba ng'okusala omugejjo. Eyakulembedde tafuna mpeera za kusiiba kubanga ekyamusiibisizza si nti mpagi ya Busiraamu era si nti kumukwatako nnyo, wabula yasiibye olw'emigaso gy'emirala. Ekigambo kino tukyogedde okubajjukiza abooluganda balungi nti obufumbo ibaada gye tulina okuyingira nga tugikola oba nga tugiyingira lwa Katonda, lwa Allah. Tetugiyingira lwa migaso gyaffe, wankubadde emigaso egyo gisobola okujja oluvannyuma lw'okukulembeza ensonga ssemasonga. Simanyi oba ensonga etegerekese. Genda owase ng'ekikuwasisa lwa kumanya nti okuwasa
sunna min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nkola mu nkola z'eddiini yaffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yatukubiriza okukola. Olwo olyoka ogoberezeeko ensonga z'endala. Lwaki owasa gw'owasa? Olw'ensonga kino ky'oyingira ibaada. Ibaada kitegeeza ismul jami' linnya eribuna likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarullah, eri ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era ng'akisiima mu bikolwa oba ebigambo, al-zahir wal batin, ebyeyolefu n'ebyekwese. Kyekitegeezebwa ne ibaada. Mulimu gwe tukola nga tugukola ku lwa Katonda, mu ebyo Allah byayagala era ng'abisiima, mu bigambo oba ebikolwa, ebyeyolefu oba ebyekwesa. Mulimu gwe tukola nga tugukola lwa Katonda. Ekibuuzo, abawasa n'abawasa, wawasa lwa Katonda oba wawasa lwa migaso gyo? Kyova olaba ezimu ku ibaada ezikyatutagaza ennyo era ezigenda okutagaza ensi mpaka Allah waaligizingako, ibaada y'obufumbo. Abantu bagiyingira nga ffe abalabi tusuubira nti bayingidde ibaada, naye nga tebayingidde ibaada, bayingidde ensonga yaabwe. Nga munnaffe gwe tulabye gwe bakebedde nga amasavu mangi mu mubiri, n'asiiba lamanzaani nga yebamukeberedde ne lamanzaani eyingira, n'asiiba lamanzaani nga ffe abamulaba tulaba omusiraamu asiiba, naye ng'enniya kwasiibira si nniya y'abasiibi ba lamanzaani. Mungu bye yagamba ti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerako n'agamba man sama ramadanan imanan wahtisaba, yenna asiibye omwezi gwa lamanzaani ng'agusiibye lwa Katonda, era nga n'empeera y'omwezi guno n'empeera ya bino byakoledde mu lamanzaani agisuubira eri Allah. Mtume yagamba sallallahu alaihi wasallam ti Mungu talina kyamusasulamu mu mulimu ogwo gwakoze, wabula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Mwenyezi Mungu amusonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola, ebyo bye yaseerera n'agwamu mu buwangaazi bwe obuyise. N'ekyo kidde eri ani? Kidde eri oyo asiibye ku lwa Katonda. Era ffenna tukimanyi bulungi nti tulina banywanyi baffe abamu bantu ba famire zaffe abakristaayo. Lamanzaani bw'etandika n'akugamba nti haji ngenda kusiibirako. Abamu ne bagamba nti kansibireko maama wange kuba maama wange musiraamu. Abamu ne bagamba nti nina ba friends bange, nina mikwano gyange mingi abasiraamu, kambasiibireko. Tetuyinza kumugaana nti tosiiba, wabula empeera y'abasiibi tagifuna, kubanga ensonga emusiibya si eyo Katonda gye yateerawo abanaasiiba olusiibo olunabaweesa empeera. Ekigambo kino tukyetoolooleddeko nnyo olw'ensobi ennene gye tugwamu mu kuwasa. Ennamba esinga obunene mu ffe tuwasa lwa migaso, era kyova olaba esipiidi mwe tuviira mu bufumbo eri waggulu. Haji Boston, lwaki esipiidi abavubuka mu baviira mu bufumbo n'abasajja abakulu eri waggulu? Olw'ensonga tebaamanya mu ntandikwa nti kye baayingira ibaada. Kankuwa ekyokulabirako, okusiiba ibaada, era ibaada eyo erimu empeera nga nnene era nga nnyingi. Mungu akubisizaamu nnyo omuntu asiibye. Olw'obuzito bw'empeera eziri mu kusiiba, era Mungu yanyweza nnyo ibaada y'okusiiba, bangi beerema. Naye olw'ensonga nti ennamba esinga obunene eyingira okusiiba emanya kyeyingidde nti ibaada, neekakasa nti mulina okubeera mu challenges mu yo. Buli afuna challenge mu kusiiba agumiikiriza. Gwe tomanyi nti omuntu asiibye taggwa kulumibwa mutwe,
gwe tolaba nti wobeera osiibye essaawa y'omwenda 10 ssaawa y'asiri omwo otandika okulaba ekifu nga tolaba bulungi. Gwe tolaba nti omuntu bw'aba asiibye emmeme alina ekiseera waatuuka emmeme nemusinduukirira. Lwaki tosiibuluka? Gwe tolaba nti omuntu bw'aba asiibye waya zimuva ku mutwe nga n'ekitamunyiiza nga tasiibye kitandika okumunyiiza. Alaba n'omuntu aseka nga aseka bibye nakyo ne kimunyiiza. Oyo aseka ki? Tusiibye yesesasesa tuli mu ibaada kati aseka ki? Nenge ekimunyiizizza so lyaseka njala emumazeko emirembe. Lwaki tosiibuluka? Bwe tubeera tusiibye omuntu olubuto lumuluma naye si nti alina ekimulumya olubuto njala, naye ng'amanyi nti kino kyendi mu ibaada, kino mbadde nkisuubira kangumiikirize. Munnange waliwo n'abatuuka ku levo nga waayingira essaawa y'asiri n'atuula waatudde n'omutoolera salaamu otya taddamu ng'amaanyi agaddamu takyagalina, ng'atudde awo n'entende ye mu nsawo oba n'akatunda k'amazzi ng'okuddamu okwogera ekigambo kyonna amala kusiibulukuka nga gamuwedde. Ate Allah yakola enjala eruma abantu abanene abo boolaba nti oyo w'amaanyi emuluma n'ayeba. Lwaki tosiibuluka nga ne ssente ozirina? Ekigaana abantu okusiibuluka baba bamanyi nti kino kye balimu kiki? Ibaada. Era baba bamanyi obukulu n'obuzito bwa ibaada gye balimu. Kyekyalema abantu okutegeera nga bayingira obufumbo nti obufumbo ibaada. Agipatero muzimu ku ibaada ezikyasinza okubaamu emigaso nga mingi nnyo bwe bufumbo. Era Mungu gye zaakomye okuba n'emigaso emingi, Mungu gye yakoma okuginyweza n'okugirunga n'okugiteeka mu challenges ennyingi. Olw'ekigambo Allah tabaraka taala kye yatugamba n'atugamba nti lan tanaaru lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Do not expect much out of nothing. Tobeerangaawo n'osuubira ebisinga ng'obifunira mu by'obutaliimu. Eddiini yaffe diini yakusaamu ofune, atataddeemu tajja kufuna. Eddiini yaffe terina nkola ya lotale nti teekayo nusu 10 ofune obuwumbi n'obuwumbi. Eddiini yaffe nedda. Buli muntu ensonga ng'erimu empeera nga nnyingi, era omuntu kyakola olaba nga kirina engeri gye kigoberagana n'empeera emusuubiziddwa, Mungu n'amukubisizaamu. Kyova olaba ezimu ku criterias ezaateekebwawo mu ddiini yaffe mu bantu abasoma hadithi, mu bintu ebimu ebireetera bannahadithi okufuna alaati, okwetegereza n'okuteeka eriiso ejjogi ku bigambo ebireeteddwa nti bigambo bya nabbi, kwe kwogera ekigambo nga okola kitini nnyo naye ng'empeera ze bagambye okufuna zijula kusinga muntu awangadde obuwangaazi bwe bwonna ng'ali mu ibaada. N'eddiini yaffe weefaanana. Mulimu ku bintu ebisinga empeera ennyingi bufumbo, naye ezimu ku pepe ezisinga okukaluba wansi w'enjuba mu ibaada bufumbo. Naye yekka asobola okubuwona, asobola okuziyitako, asooka y'oyo ategedde nti kyennyingidde ibaada. Enkalubo naye erimu emigaso n'ebirungi bingi. Mu birungi ebiri mu bufumbo, munnange omuntu olubuyingira, oluba omukyala amahale n'awoowebwa n'agattibwa naye, buli bw'atunula ku mukyala we bw'ati n'amukanulira amaaso, Allah amuwa empeera. Agipatero simanyi ky'oba obadde okimanyi ya Rabbi. Nga bw'olaba Allah waakuwandiikako omusango ng'otunuulidde omukazi wa haraamu, gwe n'owoddaka n'oba ku ibaada yamukanulira maaso, Allah akuwa empeera. Okutunulira mukyala wo wa halaali, Mungu akuwa empeera. Nga bw'akuwandiikako omusango ng'otunuulidde omukyala atali ki? Ataliwo.
Ekyokubiri kye tubuusa amaaso, okukwata mukyala wo mu ngalo kirimu empeera ate sente ni nnyingi. Salaamu aleikum. Nga bw'olaba Allah we yateeka penalty ennene eri omusajja okukwata mu ngalo z'omukyala atali mukyala we amuzira. Bwe tulaba nti penalty nnene Allah gye yateekawo. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti omusajja okukwata omukyala atali mukyala we oba omukyala atamuzira kuwasa okumukwata mu ngalo, okugumiikiriza ekyo at least omusumaali, okwata ennyondo ne bamukoonamu omusumaali ne gumuyingira inchi 6 n'atakwata mukyala atamuzira mu ngalo. Gwotegeddemu mukyawo nti ate okukwata mukyala wo mu ngalo kirimu empeera nnene nga bw'olaba we kirimu ezambi eddene eri omuntu akutte mukyala atamuzira, amuzira mu ngalo. Ezo mpeera yake neza gumiikiriza. Ate oluvannyuma lw'ozigumiikiriza za kubeera mugezi, kubanga omusajja abeera ne mukyala we omwaka nga tamukwatangako mu ngalo. Naawe nkakasa otandise okujjukira mu bannako maddi naye nga kirimu empeera ezizakola ki era woddayo mukwateko mu ngalo. Ate woba oyagala okubiseemu empeera z'okumukwata mu ngalo zisika obungi, teekamu ssente. Mukwate mu ngalo nga mu ngalo mulimu ki? Mu ngalo mulimu akasente. Ensonga endala ng'erimu empeera ennene mu bufumbo bwa halaali, omuntu bwe yayingira ku lwa Katonda ng'amanyi nti ayingidde ibaada, munange okubeera ne mukyalawo ng'abafumbo. Era buli muntu yandyongeddemu amaanyi n'okuyiga engeri gye yandibaddemu ne munne, kubanga eyo ibaada nkulu era erimu empeera nnyingi. Nga bw'olaba omuntu bw'abeera n'atali mukyala we Mungu wamuwandiikako amazambi amanene, Allah gy'akoma okuwandiikako empeera nga ki? Nga nnyingi. Ezo zonna ibaada ne munanga anaazifuna esooka agumiikiriza. Ekyokubiri alina okukakasa nti kino kyayingiddemu ibaada. Ebyo bw'ogenda obiteeka ku minzaani bigenda bikwerabiza obunafu no bannaffe be bajja nabwo. Naye olw'obutabirowoozaako nakumanya nti nina ibaada gye nfuna ku munnange ono okubeerawo kwe, twanguyirwa nnyo okubagoba n'okulaga nti oba agenda agende, ze sifaayo, oba agenda agende bwe zino empeera z'obadde onoga obunozeza okumukeeka ogenda zijjawa. Okumanya obufumbo kinene eri omuntu abuyingidde ng'amanya ayingidde ibaada, obutali buno obwaffe bwe tuyingira obw'omuwawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti omuntu okuwasa kijjuza ebitundu 5 ku imaani y'omuntu. Obufumbo bujjuza ebitundutundu 50 ku imaani y'omuntu. Kiraga obuzito bwabwo. Negwe lwaki osuubira nti onoofuna sayidi ya birungi byokka, ebiri positive, ebiri negative toyagala kumanya. Kyova olaba Haji Jafari Allah yanyiigira kiyitibwa riba, n'amussaako ekibonerezo ekinene n'ebizibu. Naye munnange oli wamukutemeratemera otegeere lwaki yamufuula haraamu. Ensonga ennene lwaki yamufuula haraamu era n'amunyiigira nnyo. Tugabana kintu kimu magoba mu riba, tetugabana bizibu, tetugabana losses. Haji Yusuf mu bintu ebifuula riba nti ali haramu kwe kubeera nga omuntu bw'agenda okwewola nti ayagala okwewola emiliyoni 10 akole bizinesi, n'alaga bizinesi pulaani ye emwewozesa ssente, ne bamuteekako ne bamugamba nti tugenda kukuwa ensimbi zino eno,
ensimbi zineeno nga tusuubira nti agenda kukola azze, singa akomawo n'atugamba nti ensimbi zaafa, abawozi ba riba baga nti ffe tetwagala kumanya, ffe tutunulira kimu kufuna, tuwe sente zaffe. Nti bannange nali ŋŋenda awo ebodaboda n'entomera, nali kabodaboda ne bantomera n'amagulu ne gakutukako gaagano mugalaba gonna bagatemyeko, sina yadde 10 nti totunyumiza, ffe twagala sente zaffe. N'amagoba kyekimu ku bintu ebikulu ebifuula riba nti ali haramu. Naye ekisinga okwewuunyisa, ne bamala bakugamba ekyo nti tukuwola emiliyoni 10, naye emiliyoni 10 zineeno ze tukuwola olw'ensonga ogenda kukola, ogenda mu real estate, ogenda kuzimba, olina okutuddiza emiliyoni 11. Tuli ffenna? Wabula singa mu kukola okwo tyotyo ennyumba egudde, seminti bamwongezza, emitayimbwa bagyongezza, waliwo losses ze tutaalengererawo ezinkaalinze mu mulimu guno eno, ne bateekako akawaayiro akaga nti tugenda kuzisheyalinga. Ekyo ako kowulidde ke bataddemu kaseeseetula ekibadde riba ne kifuuka bizinesi era sharia n'ekikkiriza, Mungu n'akisaamu omukisa. Haja ekigambo kino tuleese kyaki? Mu bintu ebinene bye tukola mu bufumbo kwe kusuubira nti obufumbo tugenda kubufunamu sayidi ya birungi ey'emigaso, naye owalabikira sayidi eya challenges tetwagala kumanya. Omukyala atambula agende, nze sikolagana na mukazi alina mputu agende, ze tebamumanyira, ffe tuli basaalongo. Nze kitange mamange yamumanyirako, mumulaba mamange kuba nga talina mannyo ga maaso, kitange yamukuba n'amugjamu, kitange ffe tebatumanyira ab'ekatinvuma. Obufumbo buleke, ibada y'obufumbo gireke, sigala kusiiba, olindirire ajjaliyo Allah wanaakujjulula, olifuna ab'omujjana tebaliko kuwanga kugumiikiriza Allah bateeka ku software nga kyolowooza kye bakola, kyotanalowooza nga bakikolera, kyolirowooza myaka 10 maaso nga bakikolera leero, bo batyo Allah yabakola. Ab'edduniya yabakola nga ffenna tuli banafu. Tusaba Allah tuyambeko. Ekigambo kino nyongera okukibajjukiza nga nange nkyejjukiza. Obufumbo ibaada, muzimu ku ibaada ezisinga obuzito mu ddiini yaffe, ezirimu ebirungi nga bingi, naye anaabifuna nga bya lugenderezo alina okumanya nti mulina okubeera mu challenges, n'azeetegekera. So olwetegekera nti kino wekinajja nkole ntya, wabula olwetegekera olusuubira ebifaanaganako we bityo. Ensonga endala eri mu bufumbo nga ejja kusigala ng'ekira ibaada endala zonna mu mpeera, okuzaala. Obadde okimanyi nti ozaala omwana oba okoze mulimu nga olaba omuntu anaazimba ekizimbe ku Kampala Road. Assalamu alaikum. Kino ekitegeera okuva leero, okuzaala omwana, oluzaala omwana bwe pa, ogwo mulimu. Omulimu ogwo gutwale nti ofunye poloti eri prime ku Kampala Road okwo ezitundirwa $1 million. Kati olumala okufuna poloti eyo ey'ebbeeyi esembayo mu kibuga wakati, kiri gy'oli, okwekuŋŋaanya ogende ng'ogizimba, egende mu structure etuukagana n'ekifo bw'ofunye poloti eyo. Oba okugayaala, bw'ogayaala amateeka g'ensi gagenda ga upgrading, ogenda ku levels endala mpaka Kampala Capital City Authority KCCA oba gavumenti y'eggwanga gyeyise ekiragiro nti poloti eyo ekifo mweri esusse okubeera nga eri redundant, terina kigenda, terimu activity yonna. Tugenda kunoonya ba investors nga gavumenti abanaasobola ogikulaakulanya
bagitaking over kubanga nnyiniyo yamulema ne bagitwala. Oyinza okujja n'okuleiminga ne bakuwaayo obusente obutinitini oba okufuula shareholder naye nga percentage gy'olina mu bizinensi eno ntini nnyo eri almost to 0 oba 1%, even less, naye nga kivudde mu mbuga ya vubu. Newe wandirevolinzeewo n'oteekawo washing bay era erina kye yandikoze kubanga eri Kampala Road. N'omwana gw'ozadde mulimu era mu bintu mu shariya Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulambikira mu Qur'ani ne mu sunna za Nabbi yatulaga nti abaana mirimu gyaffe mu shariya. Nina essanyu okutegeeza nti buli ibaada gy'akola Mungu agikuwandiikako naye n'agimuwandiikako. Assalamu alaikum. Buli ali wano eswala gy'osaala olumala ogisaala Mungu agiwandiika ku mukaddewo nti agisadde, naawe n'akuwandiikako nti osadde. Lwaki? Oli mulimu gwe. Kyova olaba abamanyi abamu bakuba ekigambo ekigamba nti tusome Qur'ani tugiweereze omufu waffe ffe abaana b'omugenzi. Lwaki? Bagamba nti empeera ze Mungu azimuwa butereevu. He's the biggest shareholder mu bulamu bwo. Empeera ze zikona butereevu ku akaunti ye. Lwaki? Oli mulimu gwe. Ate nno bwe katanda omuzadde Allah gwawadde okulengerera ewala omulimu guno n'agulongoosa, ng'agulongooseza okuviira ddala eri gye twatandikidde, nga teyali selfish mu kunoonya maama mwagenda okujja omulimu guno, nga yalonda maama omutuufu, nga yalonda maama eyava mu maka amannyonnyofu ku sayidi ey'eddiini. Omwana ono n'alerebwa mu mbeera ekakasa nti tubudaabuda tubugiriza omulimu ogugenda otugasa ku nsi n'enkomerero. Oyo aganyulwa nnyo kubanga omwana ono abeera investment evaamu ebirungi eby'omuyiika. Ebyo teri agenda kubifuna nga tawasizza. Awo weewaayo akawaayiro akatutawaanya, ate nga katutawaanya lwa butamanya bintu bimu. Kawaayiro ki? Nti omwami bw'azaala omwana ng'omwana ono amuzadde nga tannaba kuwoowa maama we, essali tugamba nti omwana ono ammibwa taata. Omwana ono agambibwa nti taliiko taata, si gwe amuzaala. Kati abatategeera concept yeno ne bagamba ate bagenda mu DNA. Era yo essali egamba nti tetumukuwa. Lwaki? Olw'akawaayiro ke tulina mu ssali akagamba nti omuntu yenna ayanguyiriza omulimu ng'akadde kaagwo tekannatuuka gumummibwa. Haji Boston, singa tumaliriza wano esswala ya Aisha ne tugamba nti bannange masigidi eno abantu tetubabaako ku subuhi, fajiri temulabikako, tewaba afuluma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mulete niya tusala fajiri. Tusala subuhi. Ate mujjera kudda. Katusale subuhi yaffe ekole etya? Tufuna mpeera ki? Haji Yusuf, Allah tuwa mpeera zaki? Tuyinza n'okugyawo omusango kuba tukoze amawumwikulano mu ddiini yaffe. Lwaki ng'ate omulimu tugukoledde ddala ne mu kifo we gukolerwa twanguyiriza omulimu ng'ekiseera kyako tekinakola ki? Kati principle ya kyali egamba nti omuntu ayanguyiriza okukola omulimu ng'ekiseera kyako tekinnatuuka gukola gutya? Gumummibwa. Okuzaala omwana mulimu. Ekiseera ky'okuzaala omwana kituukawo ddi? Assalamu alaikum. Ekiseera ky'okuzaala omwana mu shariya, omwana gw'ozadde nga mulimu gwo, kijjawo ddi? Ng'owooye maama we.
olwo wa maama we olwo obeera oli elegidi okuzaala ng'okuzaala okwo kw'ozadde mulimu gwo. Kati ate gwe wabuusa amateeka n'osaala subuhi obudde nga tebunakola ki? Subuhi yadde ogisadde ekummibwa. Simanyi oba wategerekesa, saba Allah atutaasa. Ekummibwa ssebo. Kakati omwezi gwe tulimu Rabiul Awwal, Haji Moshi, omwezi gwe tulimu gwaki? Rabiul Awwal. Oyinza okugenda e Makka, tusaba Allah akutwale. Bw'otuuka e Makka mu Rabiul Awwal muneeno nga bakwetoolooza nga bakulambuza oluvannyuma nga bakusuula mu Arafa. Ebbaasi nga abakulambuza bagamba wano nno wooli eki? Ya Arafa. Kati ng'otandika okujjukira irimu Haji Yusufu ono gyakusomesa nti nabbi yagamba alhajji Arafa. Omuntu okola hijja okumubalibwako kutuukako oba kuyimirirako mu lusenyu ki? N'oleeta enniya. Labbaika Allahumma hajji. Munyazi Mungu ndeese enniya ya hijja. Mungu gimpandiikeko. Tuli ffenna n'otuula namu. Oyinza n'okuba nga n'iraami ozze nazo. N'oyingira ekinaabiro n'onaaba n'oweesiba iraami. Tuli ffenna n'otuulako mu weema kuba weema za Arafa zibaawo. Tuli ffenna n'otuulamuko n'osaba edduwaazo n'oyambukayambukako ku nsozi eri bajjaffe gye bambuka Jabal Rahma n'ovaayo akawungeezi ng'enjuba egenda kola etya? Egenda kugwa. N'ogamba waayi enjuba tegwanga nkyali mu Arafa, Mutume yagaana. N'ogendako ne Muzidalifa ne bakuyisaako e Muzidalifa, nawo n'oyitawo oko n'olundawo n'obuyinja n'ogenda nabwo ku biwaji n'okuba ebiwaji. Oluvaayo n'ogamba abantu ndi haji, alhamdulillah nebazaala hijja nagimaze. Hijja nagikoze ntya? N'omuntu atamanyi Luwarabu akuddamu nagamba olimba. Kwe kubuuza Haji Jaffa leka kubeera na mutima mubi gye ndi nti wagenda Makka kwe hijja wagenda wanawa. Nagenda e Mina, ne tuva e Mina, ne tugenda mu Arafa, ne tuva mu Arafa, ne tugenda e Muzidalifa, ne tuva mu Muzidalifa, ne tukomawo e Mina, ne tukuba ebiwaji, ne tugenda e Makka, ne tukola tawaafu al-hajji, ne tusalako enviiri. Namuga byennyini bye nakoze, obadde tobitegedde, bye nakoze mu Rabiul Awwal. Haji Moshi, baba kuyita ajani sebo. Haji ati aliiwo. Lwaki? Yayanguyiriza omulimu ng'ekiseera kyagwo tekinnakola kitya? Era ne gumummibwa yadde yakoledde ddala Allah bye yalaalika ku bantu okukola mu hijja, naye ekiseera kya hijja tekinnakola kitya? Omwana mulimu. Ekiseera ky'omulimu gw'omwana kuwoowa maama we. Bw'obeera tonnamuwoowa, y'ensonga lwaki Shariya egamba nti omwana azaaliddwa nga maama we tannawoowebwa, omwana oyo taweebwa kitaawe. Ekyokubiri, tusaba Allah tutaase, kibeeramu kye bayita ta'dib, okugunjula n'okukomya omuze ogutali mulungi mu communities zaffe ez'Obusiraamu. Okukoma ku bantu okwegumbulira omuze ogw'okuzaala abaana nga tebannaba kuwoowa bamaama baabwe. Ekisembayo, waliwo principle mu sharia bagiyita saddu dharai oba saddu dharia, okuziba emyagaanya. Kati sharia ekyo ekikola okusobola okuzibikira ekkuba y'akaswanya ako okuseerera kwoseeredde kuno okomaawo. Naye mmwe mukimanyi nti okugayaala kwe twagayaala mu nsonga y'okuzaala abaana abatali munda mwa shariya abali ebweru waayo, okugayaala kwe twagayaala ffe ababuulirwa n'abawalimu ebiseera ebimu okugayaala kwe baagayaala ensonga eno okugisimbako ennyo essira n'okugiteekako amateeka ag'ekikubisa ggoye. Abasajja abasiraamu bayimirira ku mikolo egyakiika n'atandika okwanjulira abaana be bazze okusalira akiika.
abaana 8 n'atandika okulaga baseeka mbebaziza nnyo okujja alhamdulillahi rabbil alamina nebaza nnyo omukyala wange ono Naalongo tumaze naye emyaka 20 ayino nakafuna tukyali mu senior 4 era oli omwana eyasooka Hafiza jangu ono ali myaka 17 oyo twamuzaalira mu senior 3 mwana alamu ono amuddako mwana alamu wa senior 5 ono amuddako mwana alamu onaddako mwana alamu nonaddako mwana alamu nonaddako mwana alamu kali keka mwana alali ogamba kiki tuliko ki tusaba Allah tutaasa sheria yateekawo amateeka ago ekendeeze enzaala eyo ey'abaana abafaanagana bwe batyo olw'ensonga ebibagoberera oluvannyuma lw'okubazaala bikosa umma. Ebiseera ebisinga abaana abo abasajja basooka beegaana namwegaana omwana waaweza emyaka 16 12 myaka 9 musajja najja n'agaa nti nze wansobera wagaana okuleeta omwana eka mutuma erinnya mbajjajjaabe naye ng'omwana amanyi bukojja taata obuvunaanyizibwa yabukola ki maama akuzizza omwana nga ebigambo bye bamugamba amugamba nti teri kibi nga bantu abo ne famire ye batusuulawo mwana wange okijjukiranga obuwangazi bwo bwonna nti abantu abo batusuulirira mu kaseera etwabeetaagira kulira mu kavuyo ako agenda okuvaamu bw'ati ate imaani gy'ogitomerereyo mu maaso ng'oyagala asome eddiini abeere maseeka abeere muntu munnaddiini faanana nnyo banno ate gwe yasinga okunfaanana toyinayo kitaawo atalinze kati shaliya ebyo okubivaamu akavuyo yeegamba nti omwana alina muntu omu mu nsi alina maama we alinga Yesu taliiko taata. Tusaba Allah tutaase batumaliza ensonga eyo abaami tumanye nti abaana abo babeera buvunaanyizibwa bwaffe era Mungu wakubatubuuzaako. Tusaba Allah tutaase abaana abo Mungu wakubakola ki? Ekyokubiri abaana abo tebalina musango mu equation eno yonna gwe kola obuvunaanyizibwa bwo tokola misango ebiri. Bw'oba ogudde mu oluseerero olwo olukulembedde koma ku olwo omukazi mulabirire muyambeko bw'aba azadde muwoowe asobola ozaala baganda bono omwana. Bw'oba tomuwooye still gezaako okulaba nti omuyambako kubanga ono omwana gwalina wuwo wadde shaliya temukuwa era emirimu gyakola si gijjo gigendawo oli maama we. Investment nje tugamba nti omwana guba mulimu gwo teguddawo kati olaba tuyamba bamulekwa abataliiko mwasirizi ate bano betulinako akakwate nga DNA obeera okebera DNA omusaayi gusoma gugu kyova olaba ekimu ku misomo egitawaanyiza ennyo abantu gwe musomo gwa DNA naye shaliya erina akawaayira abantu abasinga ke bataawa budde. Shaliya yayawula ebintu bibiri, yayawula omusaayi n'obuzaale. Nje simanyi oba mubadde mukimanyi. Shaliya yayawula omusaayi n'obuzaale. Omwana ayinza okubanga omusaayi gugwo era nga wetucekinga DNA ye esoma yiyo gwe musaayi tulefena naye obuzadde shaliya tebukuwa yadde omusaayi gugwo. Ekyo kyekigaanisa yadde omwana atwalibwa mu DNA eshaliya okugamba nti omwana ono gwe kitaawe yeegamba si gwe kitaawe. Ekyo kyowulira ekikutawaanya ekyo nga sinze kitaawe ntya shaliya kyennyini kyekwagaza ekyo kikutawaanye owowe maama wo ozaala abaana aba halaali bwene kugamba ndi wookebera nga wuwo tuli fenna abawuwo kitegeeza nti oli waddembe okwongera okuzaala abaana nga bano mwana alaamu ng'alaba kyaliko makula. Shaliya akazito kano keekuteekako kano akakkaluubiriza n'obuuza buli seeka ate seeka we nkola bwe nti ate seeka we muwoowa
ekyo kyennyini ekyo sharia kyekwagaza olongoose. Ensonga endala sharia ebeekwagaza obeera ekyokulabirako eri abalala ababadde batunudde mu kkubo ly'olimu ggwe ly'omaze okuyingira. Bwe banaalabanga sharia ekumye omwana tuli ffenna bajjaga nti aha mbadde nkyanoonya ssente okuwoowa naye zino eziriwo zimala kankole omukolo omutini mpoowe sijja kufaanana nga gundi. Era kijja kutuyambako ku sayidi ey'abaana abawala bwe banaalabanga bawala bannaabwe olumu bamenyeseemu n'abaana ng'omwana sharia emuwa sayidi ya bukojja okusinga nga temuwa nnyo kika kyeno gy'abadde alina okugwa, omwana omuwala ajja kuddiriza ku bigere agende nti aha sijja kufaanana nga munnange we yafaanana, nze kangumiikirize nfune omuntu anajja eka oba aleese eki oba aleese eki antwale olutwalo olwa sharia neme kuswala. Ebyo byonna tuleese byaki? Okubategeeza nti omwana mulimu. Mu birungi bye tufuna mu bufumbo kwe kuzaalamu omwana. Omwana gw'ozadde mulimu gwo. Omulimu ogwo lwana ogulongoose. Buli kirungi omwana ono kyalikola kijja ku akawunti yo butereevu. Ensonga endala, Allah wabanga akuwadde obusobozi obuzaala ku baana abawera, zaala abaana abawera kubanga omwana muki mulimu gwo. Allah wabanga akuwadde obusobozi zaala abakola ki abawera kubanga abaana muki mulimu. Gwe kola kimu oba kola ebintu bibiri. Ekisooka longoosa mu kunoonya maama muunaamuzaala, osirike onoonye ensimbi osabe Allah tabaraka wa taala akuyambeko abaana baneeno baveemu. Lwaki maama kikulu? Abarabu balina enjogera egamba nti ma salaha baitun illa wa fihi imra'atan saliha. Teriyo baana bayinza kutereera kulongooka okujjako nga mumaka ago mulimu maama omulongoofu. Wama fasada baitu, teri baana bayinza kwonooneka illa wa fihi imra'atan fasida, okujjako ennyumba eyo abaana mwe bazaalwa mulina okubeeramu maama nga mwonoonefu. Walau kana rabbul baiti nabiy, ne bwabanga nnyinimu nabbi wa Katonda oba muwalimu nga teyateeka ssira mu kunoonya maama n'azaala abaana n'afuna maama omuyaaya, abaana balina okwonooneka. Kati investment eno ey'abaana tuba tugiyingiramu, lwana nnyo okulabanga olongoosa n'okwetegereza n'okusaba ennyo Allah tabaraka wa taala okuteebesa maama omulongoofu, maama omutuufu. Abooluganda nga tumaliriza, nyongera okubajjukiza nga nange nejjukiza, obufumbo ibaada. Ibaada eyo gye tulina okugumiikiriza ebintu nga bingi. Ebyo byennyini byoyagala okugobera omukazi byebyo bye tugumiikiriza mu ibaada y'okusiiba n'obeerezaamu paka weesibuluka. Ate n'obufumbo tetububeeramu lubeerera. Olaba ne ibaada Allah jalla jalaaluhu talina ibaada gye yatuteekako okukola lubeerera. Yatuteekako ekiseera we tulina okukoma, ekiseera we tulina okuwummulira mu ibaada. Buli ibaada gy'omanyi, teri ibaada Allah gye yatuteekako nga ya lubeerera. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sinza Katonda wo, kola emirimu emirungi, si lubeerera wabula mpaka okufa kukutuukako. Kasitoofa ng'owummula ng'ogenda mwate mu nsi ey'okusasulwa. N'obufumbo si bwa lubeerera. Bwemulowooza okufa kutuli wala nnyo. Mukimanyi nti waliwo abantu abaawukanye n'abakyala emyezi 2 ne bafa, n'ogakale senga wagumiikiriza. Omugenzi senga yagumiikiriza n'adda mu maaso ga Allah nga si muwuulu, naye ofudde oli muwuulu, olumu ne byogobedde omukazi gwe musobya. Senga ogumiikiriza egyo emyezi 2, senga ogumiikiriza egyo emyezi 5, senga wayingira ekintu kye wayingira ng'omanyi nti ibaada erina okubaamu obukakanyavu, senga wamanya nti olina naawe wasobya ng'owasa omukazi. Omukazi tewatunuulira migaso sharia gye yagamba kutunuulira, watunuulira migaso gyo.
ate wakati ng'omaze okubuukira oyagala omukazi omufunemu emigaso gya shariya gy'ataalina ng'omuwasa gy'olina okumugumiikiriza. Twafuna abakyala abamu Allah yatugezesa n'okuwasa abakyala nga twawasa basezi. Omukyala wamusanga tayambala ngoye era nga bintu bye wamwagalako butambala, era nga gwe kennyini wamugamba nga ekiro n'emisana nga musifa mu bitendo by'omutenda nabyo bye bitendo by'omuntu atayambala. Hawula bannange onnyumira ng'oliko oti Allahu akbar walillahi alhamdi. Era ne ku simu yange gwaliko wallahi nja kuwoowa n'omuwasa. Oluvannyuma lw'okumuwasa n'otuulako mu madarasa ennaku ziizo imaani n'ekola etya n'erinnya gy'otegeerera nti omukyala yandibadde ayambala engoye. Nodda eka n'omugamba nti oba togenda kwambala bulungi oti mugamba bannange. Olaba n'omuntu gwe basomesezza obulungi bw'ekirevu mu ddiini yaffe, gwe basomesezza ku zuhuli, tayinza kujja kwaswiri nga kiri eno nga kyajja pateera akiramu. Olina okumuwa obuki obudde. Saba Allah atutaasa. Kati noono gwe wafunira eyo mu mbeera efaanana bwetyo olina kumugumiikiriza kuba gwali musango gwo. Bw'obeera wali oyagala ayambala ebiwanvu ono wali omunoonyaako ki? Tebaaliwo. Era bo bennyini bakubuuza naga nti naye Haji naawe olimba abaali bambala obulungi bw'oyagala baaliwo. Kati lwaki onsumba? Gwe kennyini wampaananga luli oba waliko magi niize simanyi. Ate kati onneefuulira beera feya tugende eri seeka. Era bw'ogenda eri seeka ali feya ajja kugamba nti omukazi mukola otya? Mukazi mugumiikirize. Twafuna abakyala nga tebasaala, naawe kennyini nga tosaala. Munyazi Mungu n'akulungamya n'otandika okukola ki? N'otuula mu ddalasa n'otegeera nti omuntu atasaala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu abeera muntu si mulungi. Nodda eka n'omugabo otasaala oti oga yasala. Kyetuliko kino kiki? Nga Munyazi Mungu yali ayogera ku swala yagamba nti wa innaha lakabiratun illa ala alkhashin. Bannange swala si kintu kyangu, ojawo Mungu bwakigondeza. N'obugumiikiriza obw'enjawulo omuyambeko akola atya? Kubanga kakati omugoba ani agenda omusomesa swala nga gwe yamuwasa nga tasaala omulinamu n'abaana akulemeredde omusindika waani addeyo mu bazadde bamusomesa swala. Kitegeeza oba omufuna tasaala bazadde bo nabe kyanzeza okuba nga tebasaala ziri ki? Bayinza n'okuba bo tebamanyi nti mubuvunaanyizibwa bw'omusiraamu mu ddiini ye eswala mweri. Kati wangaala naye gumiikirizaamu muyambeko. Gwe hadithi egamba nti tayinza kubeera mukkiriza mpaka ng'ayagaliza muganda we, ekyo kyayagaliza omwoyo gwe. Tayinza kubeera mukkiriza mpaka ng'ayagaliza muganda we, ekyo kyayagaliza omwoyo gwe. Gw'ogenda givuunula otya? Lwaki omwagaliza obutasaala ate omusindika eri abantu abatasaala? Muleke abeere naawe asaala nga w'omwagazisa nga w'omuyambako kola ki? Kubanga the end of the day wamufuna takola ki? Tasaala. Tusaba Allah tuyambeko. Tetugamba nti muleke mbutasaala, tetugamba nti muyambeko mbutasaala, tetugamba nti mwongere omukwano mungi nnyo omwebaza obutasaala, wabula muleke awo waali omuyambeko. Twalina omusomesa yatusomesanga Allah amusaasire naye yatugambanga abaana bange, yamuyitanga maama waffe, yagamba nti maama wa mwoyo mpangadde naye emyaka 50 naye ekimunkuumisiza okubeera naye obutamuta n'ebizibu bye mufunyeemu ntya ne ŋŋamba nti we naamuta Allah ajja mmwokya omuliro. Kubanga nza ayambyeko okusaala, okwebikkirira, tokola kino, tolabikira mu bino, togenda mu biduula, tonywa myenge. Bwe naamuta sirabayo omulala agenda kumuyambako, ate wanaayingira obulamu obwo Allah ajja muteeka mu muliro. Naye nga nze kangumiikiriza okunyigirizibwa ke nnina naye mufuneko empeera y'okuba nti atadde mu nkola eddiini ya Mungu. Tulina abakyala be twafuna nga tebasaala n'atandika okusaala, ng'omukyala yali teyeebikkirira ng'ayambala bubi nnyo n'atandika okwambala obulungi naye ng'alina obunafu bwe obulala ng'omuntu, naye ng'okakasa bw'omuteera tagenda kuddamu kusaala, tajja kuddamu kwebikkirira. Lwaki togumiikiriza n'ogamba nti olw'obulungi buno eno Allah bwampisirizzaamu omukyalo ono n'afuna?
bwe sikakasa nti wanaava mu ngalo zange anaddamu okubufuna kamukuumire wano ngumiikirize. Mumusuubira bakitaffe bagumiikiriza byenkana ki eri bamaama baffe? Era bamaama baffe bagumiikiriza byenkana ki eri bakitaffe? Biyitirivu yensonga lwaki tuli kye tuli. Tuba kubeera abaana abaakulira ku maama yekka. Maama yagenda eyo Soroti, maama yagenda eyo Kongo, maama ali ku booda eyo. Omanyi taata yamulemwa kanagenda ne baasi, baasi yali egenda Rwanda ate nemusula ku booda, aye n'alemererwa okufuna zene ate kanaabeerawo mu bibira, wagendako mu bibira by'egundi eby'ekongo ate wakomawo eno, wagenda mu Bazaire, wagendako eno mu Banankani. Tewandibadde ekyo kyoli, naye okugumiikiriza okwo n'okweresa kwe kukufudde okuvaamu ekkula ly'omuntu afaanaganako nga naawe gumiikiriza. Ekisembayo lwakadde abooluganda, abaana baffe bamaama b'abaana baffe be batuzaalidde, ebitundu ebisinga okuba ebingi babifaananya bamaama baabwe. Bw'eba mputtu nga yeekulemye mu mukyalawo, omwana we ayinza okugidabolinga oba ayinza okuba ku levo ya maama we. Nga bw'olemereddwa okugumiikiriza maama we, n'abasajja be bajja okulemererwa okugumiikiriza emputtu y'omwana wo, bamukuddize ku myaka gy'oliko, emyaka 67, ng'olina puleesa, olina sukaali, olina omunnyo, olina ebiki, buli ndwadde ekuluma, bakwatire muwalawo bamukuddize mu kiro oba emisana. Oli awo otudde oyambadde enkutu onya kyayo omukalo omutali sukaali, bajje bagaye Haji salamu aleikum, oyo muleese, sooka omala omuyigiriza, waliyiga olinkubira ne munona, ebintu n'abijjamu n'abisawukaawo. Ogumiikirizangamu ng'otunuulidde abaana bo. Noga nti oba oli awo kino kyenkola, Mwenyezi Mungu. Omusajja omu kyayogera n'agamba nti tajawaza ani nnaasi, abantu bakwate empola era bakenderezeeko. Laalla Allah yatajawaza anna, oba oli awo naffe Mwenyezi Mungu alitukwatibwa ekisa n'otukwata empola ng'atuyisiriza mu baana n'abagalwa baffe. Twebaziza nnyo bannaye mubale gumiikiriza. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe obulungi mu bigambo ebyo. Tumegerera Allah jalla jalaaluhu atulongoosereze ezzadde lyaffe. Tusaba Allah subhanahu wa taala atusaasirire bakyala baffe. Tumegerera Mwenyezi Mungu aleme kutugezesa n'abakyala baffe. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu aleme kutugezesa n'abaana baffe. Innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu abaawasanga tetwalongoosa mu kuwasa kwaffe, tusaba Allah atulongoosereze. Tumegerera Allah jalla jalaaluhu atulongoosereze enniya zaffe ffenna abaawasa, atufuulire bannaffe be twawasa n'abaafumbirwa nga twabawasa lwa Katonda era nga twanoonyaamu kumusiimisa. Allah tumusaba atukyusize ensonga zonna lwaki twawasa, azitukyusiza azituddize ku nsonga egamba nti Mungu twawasa ku lulwo. Era tusaba Allah atuyambeko ya rabbal alamin. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atweyimirire. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutuswaza. Tumegerera Mwenyezi Mungu aleme kutuswaza mu bakyala baffe n'abaana baffe. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atukuumire emaali yaffe. Tumegerera Allah jalla jalaaluhu abatannaba kuwasa na kufumbirwa, Mungu abalongoose ate abateebeese mu baddu be n'abazaana be abalongoofu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe abaana nga bamukisa. Tumegerera Allah jalla jalaaluhu atuyambeko mu kulera abaana baffe era atuyigirize endera y'abaana baffe. Tumegerera Allah jalla jalaaluhu awe bakyala baffe obugumiikiriza balere abaana baabwe olulera Mwenyezi Mungu lwayagala ate era lwasiima. Ate naffe Allah tumusaba atuyambeko atuwe obugumiikiriza, tubakuumire mu maka gaffe. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atukakkanyize bakyala baffe, atuwe obuwulize babeere bawulize gye tuli. Ate naffe tusaba atuwe obusaasizi gye bali. Innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.